mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero nzize kiro subira mwenna mwebase era buno bwe budde obunyumiramu ddala ebintu ebyo by'okwekola. Eno Uganda ziri ssaawa 6:30 ez'ekiro. Obudde bubunyogovu bulungi nnyo, enkuba yasiibye etonnya, yasiibye efuuyirira, kati n'olwekyo obudde bunyogovu ate mukimanyi bulungi nnyo ebintu by'okwekola binyuma nnyo mu budde nga bunyogovu. Tuza mukitegeera bulungi nnyo ebintu ebyo nkimanyi bulungi nammwe mukimanyi bisinga kunyuma kiro. Kati nga buno obudde ziri ssaawa 6:30 ez'ekiro, subira kati buli musajja ali magulu ga mukazi. Nsuubira buli mukyala buli musajja mufumbo alina mukyala we. Awo nno kibeera kirungi nnyo muba mujja kunyumirwa ekiro kuba buno obudde obubeera obw'empewo ebiseera ebisinga ate abakyala babeera n'ebbugumu mu mubiri gwabwe. Obudde obw'empewo ekyo mujja mukigenderere. Obudde obw'empewo ate abakyala babeera n'ebbugumu bulungi nnyo ky'oba olaba nti binyuma nnyo mu budde obw'empewo. Ate n'ekirala kyebiba binyuma mu budde obw'empewo, omusajja mukimanyi bulungi nnyo nti bwe tuba tukola ebintu ebyo kituuka ekiseera n'otuuyana mu mugongo, abamu batuyana ne mu feesi, entuyo ne zitonnyera ddala. Subira ekintu ekyo mukifuna bulungi nnyo abasajja. Kati obudde buno bubeera nga bwa mpewo ebiseera ebisinga binyuma nnyo nnyo. Nsuubira ekyo mutera okukifuna, mutera okukiyitamu ng'obudde bwa mpewo. Omukyala abeera n'ebbugumu nga lyeryo. Omukyala obudde obw'empewo abeera anyuma nnyo. Subira mwali mukigenderedde. Era nsubira ekyo mukimanyi obudde singa omusana gusiiba gwaka nga muyitirivu n'enkuba n'esiiba ng'etonnya, gwe gwali ku channel eno Kyayiti, budde ky'obusinga okunyumira nga bakukola oba ng'olina gw'okola oba nga bakukola, budde ky'obusinga okunyumira nga muli mu bintu ebyo eby'okwekola. Nze nkimanyi bulungi nga nze nti obudde obw'empewo binyuma nnyo nga bwe nkugambye. Obeera tojja kutuuyana, obeera tojja kufuna bbugumo, era bw'otuukira okufuna ebbugumo omanya nti obeera ky'okoze obeera okikoze. Naye obudde omusana bwe guba gwasiibye kwaka, ennyumba ekiro zimanyi okufulumya ebbugumo naddala mu ssaawa ezo 5, 6 kitundu. Ennyumba ebeeramu ebbugumo nga liyitirivu. Ate jjukira nti ebintu bino eby'okwekola binyuma nnyo nga mwakayingira obuliri, era kiba kizibu nnyo omusajja okuba nga yakayingira obuliri n'atasaba mukyala we. Ebiseera ebisinga nga mwakayingira obuliri mutera obyagala. Kati n'olwekyo obudde obw'enkuba bunyuma nnyo, binyuma nnyo ebintu ebyo nnyo. Omukyala yenna abeera n'ebbugumu eddungi. Buli wabeera n'omwami we, omwami oyo abeera anyumirwa nnyo kyaba ali mu kumukola. Ebbugumu kye kintu ekyasinze okubeera eky'omugaso ku mukazi. Omukazi bw'aba talina bbugumu mu magulu ne munda, ebiseera ebisinga abeera tanyuma. Ebbugumu eryo likola ky'amaanyi nnyo okunyumisa omukyala. Omukyala abeera anyuma nnyo ng'alina ebbugumu ku mubiri gwe. Kyembasaba ku budde nga buno, bw'omala okuzina mukyala wo, bw'omala okukola mukyala wo bulungi nnyo, tomukuba mugongo, musooke munyumyemu omukono. Ddira omukono gw'omwami, ddira omukono gwo, omukyala ono aguteekeko omutwe. Kwegamba mubeere nga mwenyumiza ku mboozi, omunyumize engeri gy'obaddemu emisana, omunyumize naye akunyumize engeri gy'asiibyemu, akugambe nti mbadde nkulowooza, nawe omugambe nti mbadde nkulowooza. Emboozi gy'olina okunyumyawo mu budde obwo erina okubeera ng'ekwatagana nnyo ku ekyo kye muliko. Okitegedde? Abakyala mugenda ne mubeeramu kye bayita okusikina. Omukyala bw'obeera oyimba oluyimba lw'egganga fuba okulaba nga bw'oba oyimba teekamu ebisoko. Omusajja ono buli wabeera akukola ng'akulika akukola
n'ogezaako okubeera ng'omuyimbira mu matu ate nga by'oyimba ogattamu ogamba omusuutasuuta omuwaanawaana muli abawulira bulungi kwegamba amaanyi gamweyongera n'akukola ebyo ebigenda okunyumira. Obudde nga buno obw'ekiro gw'omwami oba nga wabadde wanyiize ne mukyalawo oba naawe omukyala nga wanyiize ne bbaawo, buno obudde bwe bubeera obutuufu buli omu okwogera ekimuluma. Buno bwe budde gw'omwami okwetondera mukyalawo, buno bwe budde gw'omukyala okwetondera omwami wo. Buno obudde muba muli ku buliri nga mwenna mwebase, mutunudde waggulu mulowooza muva kwekola bulungi nnyo muwumuddemu. Buno bwe budde obubeera obulungi obw'okwogera ku ebyo ebibasoomooza. Buli omu ayogera ekimuluma, buli omu ayogera ekimuli ku mutima, buli omu ayogera ekyo ekimukosa nga gwe kennyini gwakimuleetedde oba munno nga yakikuleetedde. Buno bwe budde bwe bulina okwogereramu ebyo ebigenda okukuuma omukwano gwammwe, ebigenda okukuuma okwagala kwammwe kubeere nga kuwangaala. Mufuba okulaba nga mukuuma obufumbo bwammwe naye nga mubukuuma mu ngeri ya kuteesa, mu ngeri ya kunyumya, mu ngeri ya kwezzaamu ssuubi, mu ngeri ya kwegamba mubeere nga buli kimu mukyogera nga mukyogera mu budde obutuufu, kijja kuba kirungi nnyo nnyo nnyo. Kambaagalize ekiro ekirungi mukiyitemu bulungi. Gw'omwami mukyalawo fuba okulaba ng'omulaga omukwano omulungi, omukyala oyo agenda kukwagala, naawe omukyala omwami wo mulaga omukwano omutuufu, omwami oyo agenda kukwagala. Mbaagaliza ekiro ekirungi mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe, mukyegatteko kijja kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, musole bulungi, mweraba.